Zena twala afande Sabata twamusitulira ku mukeeka ng'akyalogota natannaba kufa ne tumutwala enkozi kwedi kwota ku ssomero ne tumuteeka awo ku lubalaza we yafiira naye ng'atugamba gavumenti tugenda gijjako. Nzijukira lumu twali tuli e Katonga awo era abakayiira abo ne baagala ate nga tetukwatagana nabo bulungi ne baagala otulyamu olukwe ffe twali Buwama Dick Company ne basindika omubaka ne bajja ne batugamba tugende twegatte nabo e Kammengo baali mu bitundu by'e Kammengo awo ne batugamba twegatte nabo tujje e Kampala. Ne mwananchi omu n'atulabula n'ajja n'atugamba nti abantu abo balina we baweesa mbusi ne batugamba tetugendayo era ne tubeesonyiwa ne tukola ki ne tubaleka bwe tuba tulumba ekibuga tusimbula APC yafeemu yajjira mu gundi awo gye twakwata wano e Katonga kwezo ze twakwata e Katonga yajjira mu Lwera ne tujja n'endala wano kati bwe tudwa tutuukate wano ku Radio Uganda yali edde mabega twasanga wano nga bataddewo RPG zino self loading nga ne G3 fazi nga kuliko adi tanka bichinga bikompola byerere kati gundi APC yali edde mabega ne kona breakdown yali ke gundi yaffe 14 yaffe 37 yaffe ne bajirupinga mu ne mufira mwana bali mukwano gwange bali bamuyita Kakembo n'afande Musoke ne Kabalega oyo twamukwatira Jindi Kiboga nano omusirikale wange mukwano gwange yali Lwendeire twali tutuukaawo maaso ne twali tujje amanyi bwe twali tuyingira wano ne tujjako omukono ogumu nga twambadde mukono ogumu twagenda okutuuka wali ng'ate nabo bajjeeko omukono ati afande muwanguzi n'angamba nsindikeyo omuntu nze section commander nensindikayo Lanzi Kopolo oyo Lwendeire ne munne babakwata ne babaddusa ebintu bye nakolanga nga nkyali kadogo nasooka okubeerako mu bwescout n'obwalana nabeerako escort kubanga awo nga tuva Katale Kamesa awo ne tubeera ne muzeeyi awo ne ebukomero ne tujja wano okujja okukuba mu bende era ffe twasigala mu kyenda ogenda okuba mu bende ku macha ne era nze nva okwawukana naye nga ate tuzza okuba Masaka wano ku muzeeyi ate nenzira ku afande Kikubali ate n'afande Kikubali naye yali ali ku muzeeyi nga naye escortinga muzeeyi ne tubeerako n'afande Kuteesa oyo ate nembeerako n'afande Kasasa paka lwe nakulaakula awo nga bamaze okumpa section obwa Kopolo ne netongola ne bampa section nembeera section commander kati omulimu gwe nakola ogwa section commander naye nga nkomandinga okuva nga nkyali kadogo naye nga ate nkomandinga oluusi abantu abansinga naye ffe twasula mu Sezibwa ng'ensiri n'ensiri etujjula ffenna naawe Lolopi twasula Lolopi nga tugende Moyo ne tusula Lolopi ensiri eri Lolopi nga mpitirivu naye ffe tetwalwala musujja gwa nsiri ekyo ekintu nkyebaliza Mukama twasula ebweru tetusula mu butimba nga tusula bweru naye tetwalwala twanywanga amazzi g'ekitoogo nga si tetugasengezze n'ag'ebidiba kubanga olabe Katale Kamese twasulawo naye ekira amazzi ge baaleeta tugenda okukeera ku makya okebera mu bikopo byaffe nga mulimu enviiri twabiraba nga mulimu enviiri olwo oluzzi lwe bakyemamu amazzi ekiro baali basuulamu abantu ne bavundira mu luzzi olwo naye nga mu bikopo byaffe mulimu enviiri Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Sanyiso kulaba Sergeant. Kale sewo. Mbuuliza ku bannayuganda abatulaba. Bannayuganda abatulaba mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Katonda. Amannya agange ndi RFV 003541
Sergeant Senyonjo Hassani Kadogo nga neyunga mu kibiina kya NRA mu 1982 nga nasooka kubanga milisiya mu majega Yoweri Kaguta Museveni nga nkola leeke awali emmere nga tunoonya emmere n'okulaba amajego bote wawe gayise era wawe galaga nga gwe mulimu ogwange n'okukuuma ebifo ebimu nga bannaffe abadduse abantu ba bulijjo bayina we bali ne tuba nga ffe tukuuma mu maaso okulabika nga amajego bote tegabagwamu era okuleekinga nga tukola leeke leekinga abanga milisiya abeeranga milisiya n'amagye gaffe abaabayeekera nabo balinga bakola naye ne bamilisiya naffe nga tukola nga lipooti oluusi bagijja ku ffe nti ekitundu gundi tulabye abasajja bayise wano ate tusanze n'abantu babiri nabo ne batugamba nti babalabyeko wano. Oyingira olina emyaka emeka? Nze okuyingira okukola obwaleeke nali nina emyaka 12. Nazaalibwa 1969 nenyingira NRA mu 82. Nyingira amagye officially nagayingira mu 83 nga bakinzeewo atukwata nga agamba ababadde ba milisiya bonna babaagala n'atuyoola ne batutwala ekanjuki mu kibira. Ani abayoola? Bakinzeewo yali akolanga defense. Yali akolanga defense walinga waba abaami ab'obukiiko abaali balondebwa nga bakola mu nsiko nga bali ku bukiiko. Kaakati oyo ye yali akulira ffe aba UC ffenna. Naye omwami baali bamuyita Baliddawa Ssentongo nga naye kwali nga ye chairman. Njagala osooke otwale oyingirira ku kyalo ki? Nyingirira ku kyalo ani akuleetera okubanga oba biki ebikusikiriza n'ogamba nti nange kanyingire? Omanyi ebiseera bingi mbuuza benkola nabo wano program nti ofuna otya ekirowoozo ekyo bw'omala okukifuna ani atuukiriza ekirowoozo kyekyo kubanga kikulu nyinza okwagala kuba kati bwembeera wano nga mpulira eriyo abayeekera eruweero neebuuza ngenda kutandikirawa so njagala otwaleko mu mboozi eyo. Kati ffe nze nga ku lwange ne bannange ku olwo abayingira twayingira olunaku lumu gurupu eyo yakwatibwa ku olwo twali tetugamba nti omulembe twali tugumanye oba naffe tugende tulwanyise gavumenti kubanga ffe twali tetulina bye tumanye eri gavumenti n'eri eggwanga n'ebizibu ebiririmu twali tetubimanyi naye twasomesebwanga walingawo ekipindi kye bayita siyaasa era siyaasa eyo yakubibwanga mu baanayinki ne mu magye ne mu baanayinki mu bantu ba bulijjo. Wabeerangawo omusajja omwami yajja awo baali bamuyita Kyeyune yali political commissaire naye yajja ng'ajja ne Afande Bwende ne Sikaje ne Kabuula n'Afande Kagame era nabo bajja awo ne batandikawo ku kidandali okutandika okubuulira ekigambo n'ebiri mu ddiiro naye nga n'emabega eri mu biseera bya vumbula byonna nga bano baterulaga Bafande Saalongo Twase bakali amaggwa banseegula mirambo bakato nabo nga bannyonnyola ku kigambo kye kimu nga baagala tuyunga omukono tujjeko gavumenti eriko naye nga okusinga ebyo ebintu byali bisinga kuyingira mu bantu buli abakulu naye nga ffe abato tubiwulira naye nga tulinga ababitwala ng'ebyomuzanyo ffe tebitukwatako bikwata ku bakulu era n'okuyingira bajjanga ne basaba ne bagamba abantu abazadde baffe ne babagamba mutuwe abaana senga olutalo lunaaba luwedde abaana bammwe bajja kudda mu maaso eyo tujja kufuna abasirikale ababeera mu magye gaffe era we twateera oluyimba olugamba nga tumaze okuyingira Kampala tunayo wapiganaje nga tugamba nti buli wamu wonna ne Kampala tulinayo abalwanyi abalala bwe tufube nnyo tujjeko gavumenti oba tutuuke mu maaso tufune abasirikale ffe tusobole okuddawa eka nga batusuubiza nnyo ekintu ekyo nga batugamba nsenga olutalo tuteekamu amaanyi tujja kufuna abasirikale abalala mubenga bwe mwagala mudde wammwe bwe mwagala mujja kukola ki tujja kubeera nabo naye nga babigamba bazadde baffe naye ekyavaamu naffe ne batusalako ne bagamba era milisiya yonna yakoma ku olwo ffenna ne batuyingiza omulundi gumu ebya milisiya ebyo ne bivaawo ne biggwaawo ffenna ne tuba nga tuli basirikale
era bwe twatuuka ne batandika okutubuulira enjiri kiki ekitulwanya kiki ekyetwagala na biki bye tusuubira ne bagenda nga batugumya n'okuba nga batugamba nti gavumenti tujja gijjako eno eriko eyaba musibira mu bbwa era naffe ne tufunvubira ne tubeera n'omulaalo emyaka 12 ne tubeera n'omulaalo ogusuubira nti gavumenti tugenda gikola ki gijjako naye okusinziira ku myaka gye tugamba gavumenti okugijjako twali bato ffe naffe tugenda n'ekintu ekikola ki kye batubuulira kale twalinanga obuzibu nti twabeeranga n'ebintu ebyokulwanyisa oba ebikozesebwa byonna naye nga tetulina mateeka naye mu kipindi kya siyaasa ekyo kye baatubuuliriranga nakyo nga bateekamu ebintu ebyo nti omuntu osobola okubeera ne munno olina okubeera n'omutima ogw'ekisa olina okubeera n'omutima ogusonyiwa era kyovudde olaba nti muzeeyi yateekawo ezo gye bayita 10-point program era naffe bajja ne bagitusomesa eno ennyingo 10 ezo ezaafuuka 15 bwe twavaayo bazongeramu ezaabwe okusobola okukola okugendana n'omulembe nga omulembe guno oguliko kubanga n'eri olubereberye ab'amabayibuli nabo bateekawo endagaano empya ne bajjawo endagaano enkadde kubanga nze bwe ntunuulira mu byafaayo ebyaffe bye twali tuliko emabega eri na bino ebiriwo bano bateekawo ebyabwe ebisobola okugenda n'omuki n'omulembe gwabwe ebisinga bigenze na mulembe gwabwe batambula na mulembe ensi bw'ekyuka nga bakyusa okusinziira ku mbeera eriwo n'abantu abaliwo naye kakati bw'otunuulira ku ffe abaaliwo ab'edda okutandika okujja bano abaana batusanze mu 85 ffe twabayitanga kikyamukwese batusanga katonga awo bo basanga puroguramu eyo okusinga ng'era tetukyaginyweza nnyo olwo nga tuli ku muliro paka ne batandika okuteekawo ebyo ebipya ebyabwe ebipya naye ffe olubereberye batunnyonnyola nga batugamba kye basinga okutukkaatiriza ennyo ekyakulembera ne okutuuka okuggyako gavumenti eno okusinga byali ebintu bisatu ekintu ekyokusooka baatugamba nti mulina okubeera n'omutima gw'eggwanga ye demokurasi okubanga ne bw'oba okutta omuntu ng'afaanana atya oba omulabye oba abadde aduuyi oba abadde kiki naye ng'omukutte olina okubalansinga obwongo bwo n'olaba nti ono asobola okuwona kubanga twalina ebissi n'atugamba ne batugamba mulina okubeera ne demokurasi n'addamu n'atugamba mu yokubiri ebiseera ebyo emabegaawo okuva mu 81 waliwo abalwanyi nga bangi nga naye bonna balwanirira kujjako gavumenti eyobote yaliko ebiseera ebyo naye nga tetunnakwatagana ne balyoka bateekawo namba 2 nti tulina okugjawo obukabira obusosoze nti ffenna tulina okubeera omuntu atya tujjewo amawanga n'obukabira ebyo bikiki ebyo tulina okubijjawo tugambe nti ndi muna Uganda kati ebintu ebyo babitusomesanga mu Luganda ne mu Luswahili kyova olaba nti twateekawo nti gundi oyo alina socialism bwe yalinga oyogera ekintu ne tuteekawo ebya socialism nti gundi mwenga mwogera socialism mu Luganda ekirala ekyaddako ne batugamba nti gundi tulina okukuuma abantu n'ebintu byabwe senga tuba tubasanze omuntu ng'alina ebintu byenga ebyo era olaba bwe twatuuka e Masaka nga tukuba barakisi y'e Masaka waliwo mmota ezaali zeetoolodde awo naye muzeeyi yagamba temugeza ne mukuba ekizimbe muli nga baseeringa abaana abaseeringa nga baba bagaana okukuba ebizimbe ebyo byaliwo so barakisi yali eremye baali abamu nga beekwese mu mayumba kyali kisoboka okuseeringa barakisi eyo naye bagamba abaana mwegendereze nnyo obutakuba ki obutakuba bizimbe ebyo kubanga tukuuma abantu n'ebintu byabwe so ebintu bino ebisatu byoyogerako gwe mukulaba okukwo ebikulu ebyo olaba nga bitambudde bulungi obukya gavumenti eno ekwata obuyinza oyogedde ku democracy oyogedde obukabira obutasosola then n'ensonga eyo okuuma abantu n'ebintu byabwe kale bwe ntwaliza awamu nga nzize mu bintu ebyo ebisatu era baabitunnyonnyola bee bati bw'otunuulira ennyo muzeeyi era ebintu byonna bitambula bisatu kati tulina LC1 ne tubeera ne LC2 ne LC3 ate mu magye ne tubeera ne section 1 ne section 2 ne section 3 era ne tubeera ne platoon 1 platoon 2
Platoon 3 Okay. nga yo company buli kintu nga kiri muki nga batugamba kati nga basirikale bano kangeze ku ludda lw'amagye kubanga mwensinzo kulira nti amagye section 1 wene ekulembera eyina okubanga erimu abantu abakwatibwako bannaddiini n'ab'ebyobuwangwa n'ennono kyovuddwa olaba nti twali tusuubizibwa nti era obwa Buganda bujja kuddawo ne kabaka akole ki obwakabaka bujja kuddawo ebyobuwangwa birina okukola ki okuddawo eno section 2 eya wakati ng'erina okubaako bannamateeka nga bannamateeka mwe balina okuba n'abasawo bano abajjanjabi aba medical n'aba prison kati ate section 3 nebaako amagye ne communications n'empuliziganya ebyempuliziganya kati nga buli group ezo section 3 era twabipanganga nga babipanga babituzanyiramu okubiraba engeri gye birina okubaamu okumanya nti eno 10-point program egamba etya kale buli emu byonna naali badde mbimenya okubimalayo n'ebiwanvu number 4 ng'egamba jjukira nti twali tuli mu kavuyo kangi nga abalwana era tuli bangi naye ne tugamba nti ne bagamba nti betubeera obumu senga Katonda tuyamba ne tujjako government omuntu anabeera ng'omukulu essaawa eyo yajja okubeera president era yajja okulinnya entebe wali ayogere nga tewaliwo kulwanagana nti nze ntuula oba nze nkola ki era nga bw'atuuka si bya bululu oba si byaki alina kutuuka n'abeera ku ki ku bwa president nga bwe batusomesa wali ekirala namba 5 ng'agamba nti oluvannyuma lw'ekyo ng'afuze ekiseera tujja kuwa abantu ba bulijjo obuyinza naye ate ffe abazze naye tulina okukyuka ne tuba nga tumusabira akalulu nga tuli ku ludda lwe naye nga tesigamba nti ate tuvuganye era ye ate omuntu nga ffe twazze naye agenze n'afuuka mulina okudda emabega we mulina omuwa obuwagizi eri abantu asobole okubanga era waali era nkiwana kati kyo kikyaliwo ffe tetusobola kugamba nti ate oli naye ate gwe weesimba naye ne tubeera abantu bameka era bw'okimenya kitegeeza mu nsiko gwe oba tewaliiyo ate namba 6 ng'egamba nti bwe tunaabanga tumaze okukwata gavumenti tulina okwenkanyankanya ebiseera ebyo baali bakolomojjo n'abantu abalala bonna nga bw'olaba nti abalema abazibe b'amaaso n'abakyala n'ebiseera ebyo abakolomojjo bali tebambala ngoyi nga naye nga twagala ne bagamba abantu abo bonna bajja kubeera mu level emu nga tewali muntu anyooma munne ffenna tulina okuba kimu ffenna tulina okubeera ekintu kitya kimu n'alyoka adda ku ludda lw'amagye n'agamba mu namba 7 nti amagye bwe tutunuulira amagye g'eggwanga gabbibwa nnyo ebintu byabwe senga bijja babiwa tugambe nti bigende ku magye tebituuka waliwo ababiwekta ne bigenda panya naye senga ffe tuba tukutta obuyinza ebintu ebyo bijja kuvaawo nga abasirikale tebakola ki tebabbibwa namba 8 ng'agamba nti abasirikale okusinziira bwe tukola ne bakuteeka ku bulinzi n'okola emirimu gyonna oba paatulo oba biki bw'okomawo tolina kyoyingiza naye okusinziira ku mulimu gw'oba okoze ogwo mujja okuganyulwa ojja kufuna empeera osasulwa kaki akasiimo ko mu mulimu ogwo gw'obusirikale ogwo ate namba 9 n'agamba nti enguzi eyo nayo ebadde eyitiridde ng'eyonoona eggwanga enguzi bw'eneeba evuddewo eggwanga lyaffe lijja kuba likola ki ligenda mu maaso namba 10 n'agamba nti bwe tunaaba tumaliriza ebyo byonna n'amagye we ganaaba galaze gonna obanga gagenza okwenkanya okukola emirembe nga kati bwe gali ebweru gajja kutuuka ekiseera gadde mu ggwanga galinde ensalo zaago okukuuma ensalo omulabe wenna ava ebweru obutayingira wano mu ggwanga wuuyo otaagiza zonna 10 naye mbadde njagala kumanya ziri 3 ezo oba kululwo zikoze kululwo oba zitambudde naye kale mbiwulidde obyogerako ki ebintu ebyo kyembyogerako ebimu nti kati nga nze ku ludda olwange ku namba 7 ku namba 7 eno siri musanyufu ku yo egamba nti amagye ag'eggwanga gaba tegafuna bintu byabwe kubanga ffe baabituwa ne tubiyimba buyimbi ne tugamba serikale yetu hena usalama tunapata shida kila wakati tunanyang'anywa buli ssaawa tubeera tubbibwa tetulina kye tufuna amagye naye nga senga kati ffe tukutte ekintu ekyo tujja kuba ensonga y'okubanga
eyo ensonga eweddewo naye kati bwe ntunula tefe abaali mu sisitimu eyo kitegeeza omugabo ffe tufunye katono ate nga gavumenti erabika nga muzeeyi ayinza okuba akimanyi abita naye bano abaliwo ebiseera bino abali mu kintu balabika tebatukolera ngera kitegeeza ensonga eyo ezzeeyo nga bwe yali tebitutuukako ebintu ebyo nga bwe byali nga bwe byali badde kati nga nze Ssennyonjo Hassan olwaleero nzadde abaana nawummula nawerekera gavumenti paka nenzija mu buyinza nensaba mu bulambulukufu nga sitolose sikoze eki nempeereza eggwanga naali badde nga juzi bwe najja wano neŋŋamba nti muzeeyi yali mpadde kattipa kubanga nze saasoma naye bwe nkawa omwana wange ekittipa ekyo ayinza okusombera oli omusenyu n'asombera oli n'aleeta essente banne ne bakola ki ne basoma kubanga abaana bennina bakulu abamu bazadde n'abaana baabwe bazadde bazzukulu baabwe mbadde nsaba pulezidenti Museveni nanga nziruukirire ampe ekittipa ekyo kisobole okunnyamba awaka ku baana bange basobole okukola ki okusoma nze Ssennyonjo Hassan natambuza ebigere okuva ekiwanguzi ne tujja ekikyusa ne tuva ekikyusa ne tusula e Nakaseke ne tuva e Nakaseke ne tugenda e Nabisojjo twamalawo ebbanga ne tugenda eŋŋoma ne tugenda eyo emisozi gye twasanga muzeeyi ennyonyi gye yasuula amasasi gye twava ne tujja ekatale ka Mmese ne tuvaawo ne tujja okwata Kiboga ne tugenda wali egindi awo we twava okugenda okukuba Mubende kati bwe twamala awo wonna Mubende okugenda Mubende Kabamba paka okujja ne tuyiteyo eminziro ne tujja okukuba Masaka awo wonna nga tutambuza bigere paka okujja ku Radio Uganda wano tuvuddewo paka Bibia paka ne tugenda paka Moyo nga ndi mu first battalion kati eyo mwalinnya ku motoka emmotoka nti bwe wavanga wano emmotoka tuze twali tulina kampani eno ekyalinga okuwummulamu kampani zino bwe zikulembera ne zitambula ne zigenda ne zikomanga wali mu maaso ne musikalanga ku headquarter okulinga okuwummulamu ne babatwalatwalako mu maaso wali era ne mudda ku ludda lwammwe bali nabo ne babanga abawummulamu katono nga tugenda tuwanyisiganya bwe tutyo nga kwe kwalinga okugamba nti kulinnya mmotoka naye emmotoka twalinanga nga tutambula nazo mpola mpola oba okusinga abamu nga balwadde nga ziyamba kwaba abalwadde naye twatambuza bigere nze mu kulya emmere namala emyaka nga tulya bubi n'okujja wano nga tujja ku Radio Uganda ali nga tujja ku Lubiri emmotoka emmere bagituyiira ku Collins ng'okwatisa ngalo bayiwanga emmere ku Collins bwetu kubanga bwali bwakawungeezi oludde lwaggulu bayiwawo akawunga ng'ebijanjalo bayiwa kuli nga naye okwata ngalo mukono gwo gwe gupima nga tuli ku lulayini bwetu ti mu lukonko lw'oluguudo bwetu tujja wano ku Lubiri akawungeezi mugenda okuba Lubiri emmere bagenda nga bayiwa bwe bati mu luguudo si bya sowaani nga tulira ku luguudo naye kati muzeeyi nange bwampanga kittipa ng'ekyo nange ngule sowaani ndirireko ku sowaani ennungi neerabira ebiri olye ku mulimu gwe wakola naye nakati essaawa zino nomba bulombi ekintu bwe ntunula mu 10 point program n'ebintu ebyatusuubizibwa newankubadde nga bataddewo ebipya ebisinziira naye mbadde nsaba muzeeyi ate yajjukira ebiri ebyedda ebyaffe bye twajja nabyo ate tetuli bangi abantu baweze bungi kubanga bagenda bamanya bye twaliko buli omu asobola okunnyonnyola ekintu kye twaliko omuntu ayayingira 85 omusanga nnyonnyola ebintu by'omu nsiko naye ng'ate teyaliiyo nga naye yatusanga wano ku Katonga yatusanga wano ku Katonga naye olwaleero ogenda n'osanga nga nnyonnyola ebintu by'omu nsiko njagala ompiseeko mu bye wakola mu nsiko eyo gwe obuvunaanyizibwa bwasinga okukola mu nsiko eyo kuba nkimanyi kati atulabaawo ayagala okumanya Sserunjogi bw'aba avuddeyo Ssennyonjo bw'aba avuddeyo n'agamba nti muzeeyi twakola muzeeyi wali mpaddeyo bakatipa oba ki nange nensobola okubanga neeyagalira ku mulimu gwe nakola biki bye wakola mu nsiko eyo oli byayinza eby'omuzinzi oli byayinza okutunulako naga nti omusajja ono yakola Ssennyonjo Hassan nze nali mwatiikirivu nnyo mu NRA era okumanya nti nali mwatiikirivu nga sinaba kwogera bye nakola awo nze nali era muyimbi nnyo nga twalinanga ekipindi ekitamaduuni oluusi naye bino ebya foreign okugamba nga bano beba foreigning ebyaffe byali tebiriiwo kubanga nze ne training yange yasookera ddala okugamba nti nkoze training yennyini eringa training mu lwatu bwe tumala okuggyako gavumenti twagenda e Nakasongola
nga tumaze okumenya first battalion ng'olonzize mu 49s ne tuvaalo ne batuteeka Nakasongola unit 2 ne tukola exercise ne muzeeyo yalimu n'afande Nalweyi so batusanga ngaawo baali ne tukola training yasookera ddala Nakasongola ne balyoka bamenya nga tugimaliriza ne bamenya 49s ne bajenga mu 35 mwenadda naye nga twatandikira Nakasongola era nga nange mwendi nga tuli kuloza ensozi Mary 1 Mary 2 ebyo biyumba bya Nakasongola nga temulimu maje fe twasookawo ne tujja omwo nga tumala gasulaasula omwo bwe tuti abaana ne balwala nnyo amaaso awo olwa chorus amaaso gaffe gaali tegamanyidde kutunuulira chorus ebintu ebyo bitemagana abantu bangi balwala nnyo abanga twalabanga oluguudo ne chorus abaana bangi ne balwala nnyo amaaso awo Nakasongola kubanga twali tetubimanyidde kiringa nga bwe twatuuka ebbobi ku Radio Uganda awo nga tumaze okukwata ggulu ne tugenda ne tusula wali kugombolola amasannyalaze gano nga gaaka naye buli muntu yalinga yeekweka nga tayagala kubeera wali amasannyalaze ago nga tulaba bipya ffe nga tetubimanyi ffe tuddukira wali masannyalaze naye ng'ebintu nze mweyongera mu nsiko ebintu bye nakola nze mu nsiko nakola leeke oyo afande Bwende ne Sikaje ne Kabuula baali mu Kitogo ku biseera bya Oyito Ojoko nga akyali nga waali awo nga tannaba kufa batunyigiriza ne tuyingira mu Kitogo naye ate ffe ne badduniya twasigala mitala nga tukuuma abantu abali ku kizinga abo Babwende nga tukola leeke n'okulabika nga tubawe emmere bafune emmere okulabika nga bafune ekkubo erijja emmere emitala mu byalo eyo nga ffe tuleekinga abasajja bano bakwatanga eri ne tubavaako emabega ne tugamba bakutte gindi ffe ne tuyisa ekigaali oludda luno ne tugamba abasajja bakutte gindi ne tuyisaawo ekigaali ne kigenda ne tunona emmere nze nafuna kopolo mu 85 awo gindi nga tukuba Katonga naye kampani yaffe bagitwala wali kuteeka Masaka awo wansi ne muzeeyi nanyimbisa oluyimba lwa 10 point program ne nduddamu emirundi 3 nampa kopolo era nze okujja okutuuka wano ku Radio Uganda nali section commander nali section commander section 1 mu kukwata wano gondi Radio Uganda nga tulina afande Kikubali mu D company ne tukwata wano ku Radio Uganda ate bwe tutuuka eggulu nga tumaze okutuuka Emoyo tukomyewo wano ne tumala ne tuddayo nga bamaze okutema 35 bamaze manya first battalion bamaze ogimenya wano mu Lubiri nyingidde 49s ate mu 87 ne bampa sergeant naye ebiseera ebyo nalinga commander nga tukola gundi appointment ezo nga ndi muduumizi w'amagye nabeeranga platoon commander ate oluusi nembeera OC era mu ggulu n'afande oyo wasi wabali Kalege nga ye division commander wempumulidde nga naye ku radio nga okitoko yange nga amanyi nnyo nabeerako gundi alokulumu era kyo nga ndiwo detach commander ne parokere ngera ndi detach commander nakulembera amagye ebbanga ddene nga ndi commander paka kuwummula amagye nze nga ndi commander era sisibwanga konti oba nakoze musango bwe gute mu kuwummula kwange nawummula nga ndi voluntary nga ngoberera kali nti olutalo bwe lunaaba luwedde tulina okuddayo ewaffe saakakibwa nasaba mu bulambulukufu nenvaamu mu magye naye nga nsaba muzeeyi nanga nzirukirire ampeeyo kitipa ekyo nange ampeeyo kitipa nange kiyamba abaana ba muzeeyi omusajja alaajanye kitipa bakimuwe bakimpe natambuza bigere weewaawo ebigere mwatambuza bingi njagala ontwaleko erubiri awo barakisi eyo kuba mpulira abakayiira bagirumba ne balema mwe mwagirumba ne mugiyitamu kyali kitya kumwe ffe kuffe kyatwangwira kubanga nzijukira lumu twali tuli e Katonga awo era abakayiira abo ne baagala ate nga tetukwatagana nabo bulungi ne baagala otulyamu olukwe ffe twali Buwama D company ne basindika omubaka ne bajja ne batugamba tugende twegatte nabo e Kammengo baali mu bitundu by'e Kammengo awo ne batugamba twegatte nabo tujje e Kampala ne mwananchi omu n'atulabula n'ajja n'atugamba nti abantu abo balina we baweesa mbusi ne batugamba tetugendayo era ne tubeesonyiwa ne tukola ki ne tubaleka naye ffe bwe twali bwasawa nga 7 awo oba ogw'emisana awo
nga bannaffe batandise ffe twali mu jjinja awe nabyewanga awo nga first battalion twali twekwese omu kubanga abasajja abo basharinga Katonga awo ne tukola mu withdraw abobote ebiseera ebyo yali lutwa ne tugenda mu guyinja ogwo era bwe tuba tulumba ekibuga tusimbula APC yafeemu yajjira mu gundi awo gye twakwata wano e Katonga kwezo ze twakwata e Katonga yajjira mu Lwera ne tujja n'endala wano kati bwe tudwa tutukate wano ku Radio Uganda yali edde mabega twasanga wano nga bataddewo RPG zino self loading nga ne G3 fazi nga kuliko aditanka bichinga bikompola byerere kati gundi APC yali edde mabega ne kona breakdown yali ke gundi yaffe 14 yaffe 37 yaffe ne bagirupinga mu ne mufira mwana bali mukwano gwange bali bamuyita Kakembo n'afande Musoke ne Kabalega oyo twamukwatira jindi mu Kiboga kuliko amaje mu kuteeka Kiboga abamu batweyungako Kabalega yani ate bali bamuyita yali amukubi wara page naye bali bamuyita Kabalega nga musirikale wa Lutwa yali wa Lutwa naye nadda ku luddo olwaffe naye yafiira mu episo eyo ne mundu zaffe ze twali tuyina zonna zajjira omwo zajjira mu episo eyo kubanga kuliko nina n'omusirikale wange mukwano gwange yali Lwendeire twali tutuuka awo maaso ne twali tujje amanyi bwe twali tuyingira wano ne tujjako omukono ogumu nga twambadde mukono gumu twagenda okutuuka wali ng'ate nabo bajjeeko omukono ati afande muwanguzi n'angamba nsindikeyo omuntu nze section commander nensindikayo Lanzi Kopolo oyo Lwendeire ne munne babakwata ne babaddusa ne babatwala era twabajja maganga bali mu komera tebabata tebabata kati nanga awo nenfunawo bakazo litende nenyingire mbuyawo ffe twasooka mu mbuyomo ne tusanga mu n'amajje gobote bonnanga bali omu naye nga ffenna batujjanjabira wamu yoli demokrasi gwe nkugambye gwe baatugamba nti tuyina okusonyiwa era bwe twatuukanga awo bwe twatuuka ekiseera nga abantu betukwata era naawe ku lubiri bakwata bamateeko afande Sabata nga bamaze omukubaawo kubanga nze natwala afande Sabata enkozi wali kwedikwota section yange section yange ye yatwala afande Sabata twamusitulira ku mukeeka ng'akyalogota natannaba kufa ne tumutwala enkozi kwedikwota ku ssomero ne tumuteekawo ku lubalaza we yafiira naye ng'atugamba gavumenti tugenda gijjako tumaze ogikwata kati mba nkomawo ng'ate bakutte abamateeko nga bawanise era ne babampa nenzirayo era nabo ne mbatwala nga ngenda mbayimbisa kimbiya obote we paka nabo ne mbatwalayo ngenda mutambula nga tutambuza bigere nga tudduka muvawa muddabo nga tuva wali ku lubinga nga tubatwala eri kwedikota nembala nembakwasa abalala nabo ne babongerayo nenkomawo njagadde emboozi ya lubiri eyo okuwamba yatambula etya kuba ogambye temwasanga buzibu kyokka kyongamba omuliro gwayaka amashop nekubwa naye nga kikinye ekyali awo mpulira buli omu ayogera ku lubiri eyo twatuuka ku lubiri ku makya omuliro ne gwaka ne tubakuba ku makya omuliro ne gwaka wansi ne waggulu ne wakwatagana nga tewali kwogera tewali kukola ki nga sasi jereere ani aduumidde nga adumira amaje yabadumira first battalion twalina afande Mugisha twalina afande Mugisha ngolwa afande Kuteesa nga amaze okuvaako nga tulina afande Mugisha ye yali atudumira era naawe Katonga gwe twalina ye afande Mugisha naye embuzi yatera nnyo gye baali boogerako embuzi muzeeyi gundi yalina nankali embuzi eri yatusobera nayo nga ebeera buli awali afande Mugisha ng'etera okubeerawo nga buli embuzi eyo buli wamu ng'etera okubeerawo wabeera waliwo ebikata bya lumonda awo n'ebikajjonga mwe tuli omu nga tusiitanira omu nga afande Kasasa oyo ne Katerega nga bakubi bagundi bamashindigana so kyekyali mabega w'embuzi ate mbadde nze sigimanyi embuzi eyo yali awo naye ng'ebeera etambula embuzi eyo ng'etambula n'afande Mugisha awo yabeerangawo naye nga etambula tetumanyi byali bigiriko nayo naye oba yali etya masasi naye nga ate yo tebagikuba yalondola yatambulanga na muntu yatambulanga na muntu nga temuta nga bali balowooza nga omusajja alina eddogo ne muzeeyi yatusanga awo bana ba Red Cross bagendanga okujja omanya aba Red Cross abo nabo batuyamba nnyo erudda kubanga aba Red Cross bwe twabeerera awo e Katonga nga essaawa nga ziweranga 6-7 awo ng'emmotoka za Red Cross nga zijja ne muzeeyi nga zivaako emabega kakati bwe zatuukanga nga zo ziyitawo buyisi paka eno eka yabwe kati muzeeyi nga atukubamu omukutana awo mangu naffe nga tulya n'emmere
nga zimalanga emmotoka ezo bweziveneka ng'ate ziyimirirako awo katono ewaffe era muzeeyi ng'ayogerako nabo nga basimbula nga bagenda naye ng'abavaako emabega naye n'agenda. Era nze okuva eno e Kamusene naawo nga tuvudde okujja okusula ekatale ka mmese nabeerako ne muzeeyi n'oyo afande Kikubali nga tutambulira waali ne muzeeyo era nze wensooka omulaba. Nga tujja n'amasasi ago era amasasi ago twagakubisaako Mubende naye ate okuddamu eno nga tuzze bwe twafuna ag'eMubende ne tujja nago ge twakozesa eno Katonga kubanga gaaliko entwe zino eza myufu nga go gaaka wadde emisana nga gaaka aga amasasi ge baali batuwadde age twajja eri ge twajja eri Gaddafi ge yatusuulira ago ge yasuula twajjayo mayini randi mayini n'aga amasasi era twali tusimbuka ne batugamba nti mwoke emikanda gyonna ebyo ebiguwa ebyaliko ku gundi ne batugamba tubyoke nga tebakukiriza kuteeka ku mmundu yo n'oteekako bintu ebyo emiguwa oba kakyakabonero konna ne tuba nga tubijjako ne tubyokya byonna ne babiteeka wali ku ntuumu ne babyokya. Ekiri emabega waakyo nti singa aduuya afuna emmundu afuna omuguwa ogwo amanyensi amanyensi esobola okuba nga esapootinga abayeekera nga ebintu byakyama enkolagana neyonooneka n'abantu abo ne batugamba ebintu ebyo byonna tubyoke n'abaali babitadde ku mmundu yaabwe ne babyokya. Kati ffe ekintu kye twasinga okukola nga tukyali mu nsiko eno mu nsiko ennyo ebulemeezi nze nalina eŋŋombe twali tulina ekibiina nga bino ebibiina ebiriwo ebibiina ebyo ebyaffe byenkugamba ebyaba militias aba yusi twali tulina gurupu yaffe nga tulina eŋŋombe zino ze tujja ku mayembe g'engabi ng'era tufuuwa n'ebirenge nga tufuuwa ebirenge ebyakolanga okulabula abantu nti amagye g'obbo tegazze birabula ku kyalo nga bamaze otulonda nti tuli ba militias twakola omulimu munene nnyo nga ffe bwe wabeeranga w'enkiiko oba ku byalo ffe nga batugamba tugende mu maaso eyo tukuume tubeere mu maaso okusobola okukuuma olukiiko nga tubeera mu maaso ng'oyo Ssaalongo Twase abo baterulaga bo baba ate beeyongedde nga bali eyo bo balina emmundu eyo nabo balina we beekwese gye bali nga bo balina gye beekwese eyo bo bali mu ambushi bo babeera mu ambushi naffe nga tutambula eyo okunoonya ebigere twalinga tukeera nnyo okunoonya obuufu gye bwakutte obutagwa mu ambushi kubanga enkya tulina okulya naluli tulina okulya naye nga tetuyisa bantu awantu awayise nnyayo obuufu butubana kukakasa ani yayiseewo nnyayo bwe buufu tugiyita nnyayo nnyayo fata nnyayo fata nnyayo zigoba obuufu bw'oli omuntu we yayise kati ffe twalinanga ekibiina ekyo nga kyaba yusi nga tuli wamu nga gwe mulimu gwaffe okubanga tuli kumpi n'abayeekera ffe tumanya kampu ffe tukirizibwa okumanya kampu y'abayeekera weeri naye nga abantu ba bulijjo tebalina kutuuka wali kampu weeri kubanga walingawo oluusi Sikibe ne Beesi we zaabeeranga naye nga webeerawo ne budditaaki obulala k'osookerako naye nga tetosobola kutuuka awali Beesi osooka kutuukira ku buno obubeera ebbalibbali obutono abantu babeerawo nga basatu oba bana naye ebeera ditaaki babeera abantu 8 wabeerawo n'abalalala bayuse era nga ffe bwe twali naye ng'eyo ditaaki erimu emmundu emu oba kaguluneeti oba busitiiki guluneeti buno butotasi nga kekali awo nga naye neyo ditaach nga nayo weeri kati ffe twagezangako okugatta abantu abamu ne bachairman bano ab'obukiiko bano nga naye ffe tugatta ababukiiko ne tubagatta n'abayeekera ffe nga tuli wakati waabwe awo ffe tulina okubanga n'abantu ba bulijjo okubanga bonna ebintu ebyo byonna ffe tubirina obigatta kubanga tulina okumanya nti amagye g'Obote bali wano kubanga twatambulanga ne tusemberera ne kampu y'amagye g'Obote ne tutuukawo ne tulaba n'abantu abamu oyinza okumusanga eyo ng'ali mu kunoonya mmere naye ate ng'ali eri kale abamu twafunanga emikwano ng'osanga kati ng'omu ku mmwe nga ali eri baamutwala yalipootinga kati bw'aba ye yalipootinga ate nze nali naye ne siripootinga baasisinkananga eyo oluusi oba bali mu mmere nabo baanonanga emmere amagye g'Obote nabo balina abantu abaanonanga emmere engeri gye baali nabo babatadde mu kampu nabo ate nabo baalinga banona emmere kati nga bwe mwamanyeganya ne musisinkana naye anoonya bimererezi oba ye yagudde akawogo we kali
bayogeranga naye ate yena atayogera eri nti nabasanze wano n'asirika batuwanga bwino n'okumanya buli kimu kye tuba tulina eno kye tugenda okukola ne gye banaagenda ne bagamba enkya bagenda Kibengo oba Kyampogola oba bakwata eri Kalukoma nga tumanya nti bagenda kukwata eno ffe nga tukwata eno nga tugamba kati tugende tunona amatooke oba tunona amatooke oba tunona muwogo bwe twanonanga emmere olina okuggyako n'omulengo ogumu ogwabali abasirikale n'ogusuula awo oba eminwe ebiri ne mugisuula awo n'ogirekera awo bakuŋŋaanyanga awo ne mugireka awo bo ne bagijjawo ne bagitwala mu kampu yaabwe folo nga tukyali ba milisiya omulimu ogwo twagukola ebbanga era nga tulikola n'amaanyi tulinnya omuti nga teri kwebaka oba okusumagira otegeeza ki anti twalinga kati twalinnyanga omukookoowo ogwo gw'emakonkonyigo nga tulengera ebugerere emitala kubanga bano babwende balinga wakati ku kisamba bakiyitanga kisamba nga bw'obeerako twazimbagawo obuyumba naye nga bw'olinnyako kikola bwe kiti ne kibalansinga ne kitambula kijja bwe kiti ng'otambula naye nga bo bazimbako obutenti bali eyo otema ebitoogo n'oyongerako ne wasobola okusituka amazzi gano galeme kubanga gakuyingira naye twabeeranga ffe abayusi nga tetumanyi musana oba enkuba kubanga enkuba bwejja era sigamba nti ngende wano oba omusana gwaka nti osigalawo ffe ng'ebyemisana n'enkuba tetubimanyi ebyo bitubifunye juzi ng'olutalo luwedde ne batugabira ponjo nga naye olutalo lumaze kuggwa ebya ponjo byali tetubirina nga tutambula mu bukete twasibanga enkutu nga tetulina ngoye engoye tuzifunidde wano waliwo emmotoka wano ekatonga byali awo erukaya ne bajjamu ebinankani bijini ne tubyambala ate na wano bwe twagenda ebulawula abebugerere ne tufuna ebigoye bino ebyabasibe era nabyo ne tubyambala engoye z'amakomera naye ffe nga tuzambala nga tubeera nazo abamu nga bali mu za special force abamu bali mu byamakomera bwe bityo ffe nga tetulina lugoye lwe tuboola oba wafunye lwa poliisi oba byaki ng'osanga ffena twambadde mu kyanganyiko buli omu kiri nti ayambadde bw'ova mu bwamerisha buno nga mufuusa abasirikale assignments kiggwe ze wakola biki bye baakutuma biki bye wakola ebintu bye nakolanga nga nkyali kadogo nasooka okubeerako mu bwesikooti n'obwalana awo njagala ontwale nabeerako esikooti kubanga awo nga tuva katale kamesa awo ne tubeera ne muzeeyi awo ne ebikomero ne tujja wano okujja okukuba mu bende era ffe twasigala mu kyenda ne bakuba mu bende oyo mukyenda kyeki wova mukyenda wova n'olyoka oyingira waliwo ekitundu bakiyita mukyenda mukyenda kubanga we twasula ogenda okuba mu bende ku makya era nze nva okwawukana naye nga ate tuzze okuba Masaka wano muzeeyi ate nenzira ku Afande Kikubali ate n'Afande Kikubali naye yali ali ku muzeeyi nga naye yesikotinga muzeeyi ne tubeerako n'Afande Kuteesa oyo ate nembeerako n'Afande Kasasa paka lwe nakulaakula awo nga bamaze okumpa obwa kopolo nenetongola ne bampa section nembeera section commander kati omulimu gwe nakola ogwa section commander naye nga nkomandinga okuva nga nkyali kadogo naye nga ate nkomandinga oluusi abantu abansinga era paka eyo yonna egguluwa nga ndi komanda eno bw'ova ku bwamilisha odda nnyo ku bwa escort bwe waliko okusinga nembubeerako nva kuwono nenzira kuwono kubanga ne kakakembo kadogo twali bakadogo nze ne kakakembo nga tetusobola bintu by'amaanyi mu maaso nga tubeera nnyo ku bwesikooti bwesikooti obumba mukola kyenyi kuyamba ku bakulu naddala mu nsiko twabeeranga nnyo ku bwesikooti nga tuyamba ku bakulu baffe kati waliwo obuntu bwe twazimbanga buno obutebe twazimbanga obutebe buno obw'emiti nga tukola osima obukondo bwoti n'oteekako obuti omukulu kwatuula nga omukulu kwatuula n'okuseesa mu kyoto awo obutebe bwe bubeera wano ng'ekyoto kiri awo twagiyitanga sipi nga kwe tutuula nga ffe tusulawo sipi era n'enku zino ze bagamba nga abaana nga batyaba enku za sipi nga bazireeta ku kyoto ekyabakulu ffe tusula tuseesaamu kubanga naffe omuliro gwatuyambanga empewo obutatukuba mulyako bulungi awo mmere y'abafande tewali bulungi bwamu kubanga kumpi kyekimu twalinga kyekimu okugjako abantu abatambula eyo n'osanga obuntuntu n'olya
oba ogudde ku ttooke lyayengera naawe n'olya ku menvu nga mutambula eyo naye ng'okufumba kwalinga si kwangu ebyo ebyokufumba twalyanga nnyo ebintu ebibisi twalyanga nnyo ebintu ebibisi kubanga wagendanga eyo ku paatulo oba muli eyo muli luddawa naye nga tosobola gamba nti ate nkuma omuliro bajja gulengera abantu b'emabega be basinganga okukola okukuma omuliro naye fe ng'ogenze ku paatulo eyo oba wa oba kuleeke oba babatumyeyiwa ne mugenda okulaba amakubo eyo nga bwe gali okulaba wasanganga akantu nga basazizzaawo oba basuddewo akakoola noso olina okwetegereza akakoola ako kaliko ki lwaki basuddewo akakoola ako kati olina okuvaawo n'oddayo emabega n'osalinkiriza eyo ne weetooloola eyo ewala ebbali okwetegereza naye so si kugenda bwoti ebyo ebigere gye byaviiridde bayinza okukwata ffe twalinanga ekintu ekigamba nga bwe tubeera abantu bana nga tugamba kawuta taaja nga toyogera kintu kya munno tewayogeranga kintu kya munno nti ye be bamukwata gwe be bakukwata bakutwala wekka ne be bakutonyeza ebidomola ne bakukola batya era toyogera nti mbadde ne gundi twalinga tugamba asikaali tataaja ate oyadduse webakukwata nga mbadde ngamba simulabye simumanyi era abaana bafanga nga bafa bokka ofa kisiiri nga toyogera twayinanga omutima ogwo nga bwe baba bababuulirira tomala googera munno muyinza okufa abantu abangi kubanga nze bwe ŋŋamba nti gundi negundi naye bamukwata n'agamba gundi negundi n'agamba gundi okukakana buli ng'abantu mubase bangi waakiri gwefa omuntu otya omu abalala basigale nga bagenda mu maaso gwefuna ddi omukisa okukwata ku mmundu nze omukisa ogwasooka okufuna omukisa okukwata ku mmundu nga tumaze kuteeka kiboga naye wano ebiseera ebisinga byonna nalinga tugenda ku operation nga naye nga siina mmundu era ffe abatalina mmundu jjukira ffe twasookanga okulembera mu maaso balemo nga tuyambeko bannaffe bano abalina emmundu nga mukola ki mulimu ki ogwo gwe mwali mukola tukola eringa leeke kati tugeze nti senga atugwa mu aduuyi nga ne bakwata ffe abantu babiri oba omu omulala n'adduka baba bankutte nga naye emmundu tebagitutte kati ono ku bibiri asobola okuyamba oba obutakuyamba n'asirika nga bw'aba afunye position ayinza okuyamba n'odduka n'akuba amasasi ne bakuta ne badda ku gwe n'odduka n'ogenda oba n'akuleka ne weefaako wekka kati eryo ebbanga lyayitawo ddene naye kati wano mu kkuba kiboga twafuna emmundu nnyingi mu kuteeka kiboga tetwagikuba naye mubende nange wenkubira ku masasi obulungi nawana ekatonga omuliro nange oteeka okubanga nawe wali weesunga nga wali okola naye ng'ogamba nange enfulumya ddi ku sasi tekibaawo ekyo kibaawo so kiboga awo ofunira ku mmundu wenfunire emmundu nga tumaze okuteeka kiboga kubanga twasuula katale ka mmese ekiro ne tuteeka kiboga eyo nga tuve nga tusinzire katale ka mmese ne tulyoka ekiro tuteeka kiboga mu nsiko eno buli omu bw'ajja wano mubuuza njagala nnyo okumanya kiki ekyo ky'olifa teweerabidde mu nsiko eyo kubanga bangi buli omu alina challenge alina okusoomoozebwa kweyasanga ye nga ye ekintu kyendifa seerabidde kiri ekintu kimu ekikulu ennyo nti ate nkyebaliza mukama olwaleero bagamba abantu balwale omusujja gw'ensiri naye ffe twasuula mu ssezzibwa ng'ensiri n'ensiri etujjula ffenna naawe eroropi twasuula eroropi nga tugenda emmoyo ne tusula eroropi ensiri eri roropi nga mpitirivu naye ffe tetwalwala musujja gwa nsiri ekyo ekintu nkyebaliza mukama twasula ebweru tetusula mu butimba nga tusula bweru naye tetwalwala twanywanga amazzi g'ekitoogo nga si tetugasengezze n'ag'ebidiba kubanga olabe katale ka mmese twasulawo naye ekiro amazzi ge baaleeta tugenda okukeera ku makya okebera mu bikopo byaffe nga mulimu enviiri twabirabako nga mulimu enviiri olwo oluzzi lwe bakyemamu amazzi ekiro baali basuulamu abantu ne bavundira mu luzzi olwo naye nga mu bikopo byaffe mulimu enviiri kati bwe tugenda mu maaso tusimbula tugenda wali ekiboga ne tusanga ebbowa nga yatalaggadda yali tesundibwa nayikonto eyo ne bagisunda nga amazzi ga yero naye era twaganywa naye tetwaddukana
ebyo ebintu bye nebuuza nakati nkyabuuza obulamu obwo bwalagawa era lwaki kati tuli mu mbeera nga omuntu bw'ali ekintu nga si kirungi alwala naye ate luli twasulanga bweru non-stop emyaka 5 nga ffe tetusula mu nnyumba kyova olaba nga muzeeyi musaba mpe tipa nkole nzimbe ennyumba yange nange nsuleko mu nnyumba ennungi kubanga nkiwa bwanampa kitipa ekyo wadde saasoma nenkiwa omwana wange ne bamugamba genda oleete wali buloka genda oleete wali kino andeetera akasente nja kuzimba ennyumba twasula emyaka 5 non-stop awe katongo walaba twasulanga nga tetuvaawo kubanga adui ajja kubotola ekiro twajjanga wano ebuwama kampani emu yajjanga wano ebuwama yalinga advance party okukuumaawo ebuwama ng'amagye gali eri ekatonga naye era nga tusula bweru tetusobola kusula mu biyumba twasula ebweru emyaka 5 nga mwebaka mubeera teri kwebaka ate weewuunya era neewuunya ku byombuuzizza era ffe nga tetubeera na tulo kubanga tumanyi tujja kufa kati bwe twebaka ne batukwata webaka ne likulya n'owulira nebda wadde sisasi omusajja ajja kutuukirira nga weebase akutwala twalinga tusula tutudde nga tusula tetwebase ate tulina okuba ng'amatu gawulira nnyo era Katonda yatuyamba abaana ab'omu nsiko nga tuwulira ate Katonda n'atuwa obwongo nga tutunuulira ekintu ne tugamba nti eri eyo eteekwa okuba nga si nnungi nga tutunula butunuzi ne tugamba olaba akagulu mu kali n'emiti egyo bwe naayitirawo nnyinza okubulwa wempita awalala oba okugamba nti bwe mpita nenyingira direct mu kafo ako adui ajja kunsalako mbulweko wenzirukira nga twagala nnyo okuyitira awantu we tusobola okuba nga tudojinga adui n'atatukwata kati ekintu ekyo nkyebaliza Mukama nti twabeera ebweru nga tetuli mu mayumba olwaleero abaana basula mu butimba ffe nga tusula mu mazzi nga gatukoma muno mu kiwato tusulira ddala mu butimba kati paka obudde ne bukyanga naye tofukamidde kubanga bw'ofukamira obuliramu naye abasajja abo babeeranga bakuba amasasi amatonotono nga gagwa mu mazzi omwo gayitamu ne gayitamu ebugerere nga bagakuba nga nene emitala bagakuba nga naye nga gagwa mu kitoogo naye nga tuli mu mazzi ate tulina okukeera ku makya okugenda nga tuwuliriza tulina okuva mu kitoogo okulaba abasajja abo ababadde batukuba babadde basinziddewa era baasuzeewa ne tusanga engubo zaabwe ate oluusi Katonda yatuyambanga awantu we baasuze nga basuulawo amasasi kubanga nabo baavangawo kiro ne bavaawo ne badda awalala naye ogenda okulaba mu kafooke ng'amasasi ng'amukaaga oba 10 nga yageerabidde awo naffe ne tugalonda ne tugatwala ne tugakozesa ekintu ekyo olutalo luno muzeeyi yalulwana naye nga ne Katonda yamulwanirako twalinanga ebintu eby'emikisa bye twafunanga nga tubiteebye buteebi kubanga kati olaba bwe tujja ekiboga nga tetusaasaanyiza masasi ne tufuna emmundu nnyingi n'amasasi nga mangi ne tukuba mubende ne tusanga nga mubende yalimu amasasi mangi kuliko 14 eyali emabega eri nga yo baagisibira mu Nankani we twajja twalinawo muze ogugamba nti Jesu akisindwa n'alibu waliwo 14 yali baagisiba wansi naye bagikuba ne bagyonoona kubanga twali tetusobola gitwala naye ne yali wano ku ground mu kisaawe wano yo twagisanga n'endala nga zo ne tuzitwala ne tusanga nga twafuna mani power ekuba Masaka n'ekuba ne Katonga ne tubanga amasasi twafuna mangi awo emubende twajjawo amasasi mangi n'ekiboga ne tujjawo amasasi mangi Kabamba ne badduka ne babanga tebalwana na kulwana nawo ne tufunawo ebyokulwanyisa naye nga tetusaasaanyiza ne Masaka mu kifo mu luvannyuma lw'Giteeka nayo yalina amasasi mangi olunaku lwe twatuukawo abaana baffe bayisibwa bubi ku lunaku olwasooka olwo n'olwaddirira kubanga abaana bali 14 eno baali baagala giyingirira buyingirizi abaana 14 eno eyo oketa n'abababula nnyo n'ayisa bubi abaana ku kwota gaadi awo kati Masaka yonna baali bagisibye layini 3 eza mayini nga tetulina we tuyita yali ku kwota gaadi baatugamba oketa yali ku kwota gaadi awo naye amasasi agaali awo yakuba kyasi kyamugwa abaana bangi baafuna obuzibu baafuna obuzibu kale Katonda yatuyamba chansi twalina nnyingi ezimu ze twafunanga
nga tetulwanye. Okay. Naye nosanga nga bo bakkiriza ate Katonda n'atuyamba olaba buli poliisi we twagisanganga twasanganga poliisi bataddemu ebyokulwanyisa n'abaprison nga babitadde awo nga babikuŋŋaanyiriza mu kayumba ngaawo ne uniform zaabwe nga bo badduse nabyo ate ne tufuna mani power ey'okukola ki ey'obisitula n'abaana bano abajja ne sigaani okuva ekaseesa abo abamugundi nabo bajja n'emmundu zaabwe bajja n'obwo busigaani naye bwatuuka obusigaani obwo ne buba nga tebukyakola nga bukwama nnyo bwayinga bulina sepulingi bbiri bwezi naye bwakwama ate nga bubuguma bukyamuka twasooka ne tubukwatibwa amaddu naye twagenda okulaba nga tebujja tuyamba naffe nga bukwama nnyo ate bwokya ne tuba nga mu kukwata masaka era emmundu ne zeeyongera abaana abalina busigaani na wano ze twakyajinganga abaana ne bakyusa obwo busigaani bwonna ne buddayo. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne Computer Laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Christian school, that school.